Okola kyamaanyi okubanga okyekuumidde ku Projan Media TV ekuwa amawulire agakagwawo. Ffenna tumanyi mwana muwala Rema Namakula ng'omukyalo ono yasettinga trend oba alina omusono gwe yaleetawo mu Uganda. Omusono guno nga gwa intro shower. Nga introduction tenabaawo oba okwanjula balina kye yasooka okukola awo kye bayita intro shower. Kyali tekibangawoko mu ggwanga. Naye ate abantu bangi ab'enjawulo bazze bavaayo bazikola naye nga zimu tezituukana na mutindo nga kwe yakisetingira. Olunaku lweggulo mwana muwala gwe tumanyi nga Julie Angume. Julie Angume yali mukyala wa Martin Angume. Martin Angume yali muyimbi w'amaanyi, yali vocalist, ffenna tumanyi. Yafa emyaka giyiseeko emabegaawo. Yafa obulwadde ku ndiri bwamuyisa bubi era n'afa. Mukyala we ono abasajja bangi bavuddeyo badde bamwegezaamu okubanga bawangula omutima gwe naye nga kibadde kizenga tekisoboka oluvannyuma olw'entiisa ya bbaawe ekyali kyamutuukako. Naye nga omukyala ono yavuddeyo nakkiriza, alina omwami gwe yakkiriza gwe yasalawo nti ono yajjusikira bbaawe. Omwami ono nga ye Samuel Ssekanjugu Musoke. Omwami ono yamukkiriza kubanga amwanjula mu bazadde be era nga enteekateeka zonna zabadde wali ku Sapolo Kaggwa. Wabadde enteekateeka era nezi meetings. Naye omukyalo ono bamukoledde ka surprise intro shower. Bamukoledde ka surprise intro shower era nga kashawa kano kabaddeko baserebu bangi ab'enjawulo omuli Jamila Kalungu. Ono ffenna tumanyi yali mukyala wa Chris Evans era mwabaddemu ne Prince Amira, omukyala eyajjidde mu ka night dress. Tetumanyi oba engeri gye yabadde surprise teyategedde kigenda kuba mu maaso. Naye nga okwanjula kuno intro shower eno wetugezaako ogyekkaanya ogenda okizuula nti bantu bangi bagezaako okiyingiramu nga mwana muwala Rema Namakula omutindo gwe yali ataddewo naye bambi kigezezzaako obbatuulamu olw'ensonga nti omukyala Rema Namakula alina standard yali y'amaanyi nnyo gye yali yassaawo era n'omukyala ono kyagezaako omutuulamu kaŋŋambe w'enkyo naye nga engeri kiba nti kiba kyakunyumirwa tekibaamu buzibu bwonna. Webali kubanga okyekuumidde ku Projan Media TV.